nange nagaana okukkiriza nempita driver nanvuga mpaka wa Isima. Sana kubyogerako sibalimba buli wendowooza ku bintu ebyo n'amaziga gatuyitamu. Mwe Isima yali omu mu nsi abantu bagezezzaako okubanga Isima. Nze natuuka Isima baali bamukubidde amasasi ekiro ekyo ye natuukawo ssaawa mmeka 4. Nagenda olaba abantu bangi ng'akyalina mu mmotoka naye nze kyobwa nava ku nsi, nava ku Uganda. Isima baamujja mu mmotoka ne bamwebasa mu ttaka nga ndaba nentegeera nti eno ensi ne bw'olikola ki terina nnyiniyo. Uganda eno ensi terina nnyiniyo kolo bwe nakitegeera. Isima baamujja mu mmotoka aba forensic ne bamwebasa wali ku ttaka nga ne bw'omutunuzaamu kamera tasobola kwogera. Baana mwenze nava ku nsi, nava ku bantu. Era kyovulanga Junior neeberera mu byange sister Junior neesonyiwa abantu okuva Isima we yafa. Neetegeera nti eno ensi etumaliramu bwereere. Isima yali ayogera. Isima teyalwalako nti oba alwadde. Naye yakeera n'ava ewuwe nga bw'ova ewaka nga talidda. Kyokka ng'ennyumba ye n'oluggi luggule ng'ogiraba bw'oti kuba yali atuuse ewaka. Naye Isima baamujja mu mmotoka nga bamusitudde kiro ssaawa nga 6 bamaze olwo okunoonyereza ne bamwebasa ku ttaka wali nga ndaba. Mu mutima gwange nga muyita Isima nga Isima tasobola kuzuukuka. Era gwe muludi gwe nasembayo okulaba Isima. Abasajja baakuba Isima amasasi mu busungu. Buli bwali busungu bajja n'obusungu nga bungi. Nenva ku nsi neneesonyiwa abantu, nenva ku Uganda eno. Nali ndowooza Uganda ngimanyi naye nali sigimanyi. Isima yali ayogera ne sipiika Anita Among direct. Isima yali mukwano gwa Jeno Muhoozi. Va mu bino eby'omukwano twagenda mu Arua. Isima yali ku bana basimba layini okwaniriza Jeno. N'emmotoka ya Isima yalinako ebifaananyi by'emuke. Naye era abajja omutta ebyo byonna tebyabatiisa. Isima was highly connected. Ka Isima yali ayagalwa. Nzijukira meeting gye twasemba ogendamu ne Isima. Minister wa tourism ye yali atuyise awo ku Lenzoli Courts Mugala. Nga tuli muku twagala ku promoting tourism. Nenga Isima wa ideas. So n'olwekyo teri lunaku. Era abantu baŋŋamba Junior lwaki wakyusa content tokyalina analyzing eki mu Uganda nga bw'ogiraba. Nze natya bannange. Ekyamazima kiri nti natya. Nze natya. Neneesonyiwa ebintu bya politics. Gwenvuma obusiru. Junior ni yatta Isima simanyi. Ate era nga tetulimanya. Eyatta Isima temuli mutegeera. Gwe bagayita aliiwo. Kati goloza operation ey'okutta Isima eyagikola mutono. Gye bali sibamanyi.
naye nze bambi we mubanga mwagala okunzita mbegayiridde bambi nze sina buzibu nammwe me Junior mbeera mugaboozi gange neeyita sister Junior sibalinaako buzibu nze kambabuulireko ekintu kimu siina buzibu na muntu mmwe mwenna ababbi ababba sente za gavumenti please mwongere okuzibba si zange after all bambi nze sibalinaako buzibu nze am not a hero nze Junior ndi coward kyekinyambye okubeerawo abatemu mwe bakiiraze nze sibiriimu era nammwe musobola okundaba nti bambi kano ka Junior kakuba mupepe gwako kasajja kattu sibiriimu nze ebintu ebirimu madda okufa nze ntya okufa ntya okufa kale wadde Junior neekaaliisa nenvumaavumayo wano ku bantu naye the fact is nze saagala kufa teri kirungi kiri mu ttaka kati bakazi bange mbalekeraano gomanyi gwe bwe kiruma ng'oli mu ttaka nga mukazi we bali eno bamulya bali eno bamulikka buzi leka ffe twandibadde tufa naye bakazi baffe n'olaba mukwano gwo ng'ali ku kikazi kyo kisava ng'oli mu keesi ebyo nze byebintiisa okufa kulya mukazi wange buli wenkirowoozaamu nga nfudde nga mukazi wange bamuliko bamulya bannange teriyo byakuwummula mirembe mutuufu oyinza owulira ng'ofa nze ekitiisa okufa kimu kulaba mukazi wange nga bamulya nga nvuddewo olaba kikwano kyo nga kimuli munda annaye munkwateko munsaasire Allah yatukola bubi Mbusimanya anango okulya mukazi maze nnaku nga video zannemo okkola nga buli woyita miranga myerere buli woyita abantu bakaaba omanyi okubeera nga gavumenti terina kyekoledde bantu baayo abantu ne bagezaako okweyiyayiya okwetetenkanya okwejja mu bwavu ne basaawo obupabwe ate gavumenti nejja neemenya bumenya inibire gavumenti kimazima ddala wallahi obadde owulira ng'emiranga buli wamu ng'abantu bakaaba abantu babasendedde ebintu byabwe tebabawadde yadde kadde kakusenguka ne baba evicti nga bwe victinze babajja ku ttaka ne babagoba wallahi kiruma nnyo okubeera nga gavumenti terina kyekoledde bantu baayo nga gavumenti tekuriyetingidde bantu baayo mirimu naye neekola kintu kimu kyakujja kuba evictinga okuva ku ttaka ne babagoba bugobi bino bye bakola biri deliberate babikola kagenderere babikola kubamalako mirembe kubalaga nti mwagaana okutuwa akalulu kati katubalage kye tusobola okukola nga gavumenti kyekyo kye bakola otegeera babikola deliberate babikola kagenderere kubalaga nti mwe NRM yeyina obuyinza ate era yeefuga gomanyi okwevictinga abantu ku ttaka b'otagambye nti mugenda kudda wano ne mukeera olunaku lumu ne mujja ne mwonoona properties z'abantu wallahi emiranga gibadde mingi nze ng'amaanyi gambula nagakola video nga buli wootunula miranga myerere ate nno si kyekisoose mujjukira abantu b'ekasokoso abantu b'ekasokoso babamenya bwe bato naye bannanga abantu bakaaba maziga abantu b'ekasokoso bwakeera bukeezi ku makya nga basaanyawo obusaanya tebakuwa budde yadde obuyingira okugjayo empale munda yadde essaati bajja ennyumba bakoona bukonyi paka ku ttaka busitaamu biki omuntu n'atuuka nga takyalina na kikopo mwayinza kunywera amazzi nga byonna gavumenti ebisaanyizaawo naye nga te gavumenti terina kyekoledde bantu baayo wallahi nga tebalina kye babakoledde yes omuntu ayinza okulowooza nti tuli bias tulina bias ku gavumenti tetujagala tujogerera bubi naye ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda mubiraba lwakuba bannayuganda mwebuzaabuza nga abafuka banaaba mwebuzaabuza ge mazima ebintu mubiraba naye si gwe mulundi ogusoose okulaba bannayuganda abakaaba bwe bato abantu baakabirawo ku paka yard akakatale baakooca kumpi emirundi 5 aka paka yard ne bayokya abantu ne bakaaba ng'abasuubuzi bali mu mabanka bali mu zibalina sirooni ne babookya wallahi abantu baakaaba amaziga omuntu ng'abadde asuubudde emaali yonna n'esirikkira mu muliro wagenda okuyitawo ebbanga ttono nnyo nga wameruse dde amaduuka gaago gazimbiddwa contract bagiwadde bano ono omukulu gwe bawadde omulimu gw'okukulaakulanyawo wallahi n'asimbawo ebintu
nasimbawo ebintu nasimbawo ekisaawe n'ateekawo ekisaawe ekisinga okwewuunyisa ate munnange abaana baabwe ne bajja ne beeyagalirawo mu bisaawe ebyo nga basasula mitwalo 5 okuyingira naye ng'amaziga g'abantu agali ku kisaawe ekyo ng'amaziga g'abantu agali mu kifo ekyo wallahi ng'abantu baakaaba amaziga wallahi omuntu nga yadda ku ziro n'adda mu kyalo eyo wansi okitegeera gavumenti erina okufuba ennyo okulaba ngebaako kyekolera abantu baayo neetaba evicti nga bwe victins neetaba sengula busenguzi neetaba konera maali yaabwe kino ekintu kyemulabawo mu lubigi abantu abasinga muyinza obutakitegeera kiri politiko kya byabufuzi kati bagezako balaga nti mwagana okulonda NRM ate nga yeppata eri mu buyinza katubalageko kye tuyinza okukola muyinza okulabawe nga watutte ebbanga nga tewalina kintu kyonna kye bataddewo abantu babagobyewo bibadde biseera byakuzza abaana ku masomero nga n'abamu tebannaddayo ku masomero osanga omukyala mukulu ataddewo ekiveera yeebase wallahi ng'ali awo ennaku emuyonka gavumenti terina kyekoledde bantu tebayiriza mirimu yadde bategekera ekintu kyonna wabula nejjabuzi nekola eviction neba evictinga kuva ku ttaka negobera eyo wala nnyo okitegeera kati kino ekintu kirina message ekisendingira mu abalala abasigadde kibalaga nti buli bwotalonda NRM bino bye bizibu byogenda okusisinkana kino kirubazanya kiri politiko kino ekintu kiri politiko bagezako kukulaga nti buli wotatuwa kalulu kati mukana akalulu akaddako mugenda kulaba era mukyalaba ne banna byabufuzi banja bagenda okujjaawo okujja okukyalawo bajje befuule nti bo tebabimanyi era nnema kye yakoze kye kiri mu mateeka era nnema tugenda kukwata omukulu mujjabira baabo mujjalaba obuvuyo obwo kambabulire waliwo ebifo bingi nnyo ebirimu amakampuni birimu factories nga biri mu ntobazi ne wobose wazibuzi wano mu lutobazi lwa wano nga we bayita ku musanvaawo waliwo factories nyingi bazizimbira ddala mu makuba gatwala amazzi mwennyini naye zo weeziri waliwo ne chachi ya pastor omu gye mmanyi wano nga wakava empeerero n'ojja ku mukaaga n'okwata eridde ekiteetikka waliwo pastor omu gwe mmanyi nga w'amaanyi nnyo alina ne TV eri kumpewo yajja n'asimba wakati amazzi we gayita mu lutobazi mu mwala mu mazzi we nyini we gayitira ddala mu lutobazi olwo oluli awo wansi awo naye n'azimba n'amaliriza n'assaawo kyaki ebidongo bikuba sirabangako wannema n'omu kujja mugamba nti wazimba mu lutobazi oba kitegeera naye kati ne mukwata kampani ezimu nebi factories ebimu byone mubireka nga biri mu ntobazi ddala nga mulabira ddala nti bino biri mu ntobazi byone mubireka ne mukwata abanaku nga temwina mbategekedde bagenda kudda ne mubasengula ebintu ne mubyonoona amayumba ne mubugakoona bafubye okulaba nga beeyiyiza obusente babeerewo ng'Abannayuganda kubanga no gavumenti terina kyekoledde bantu baayo bannansi okitegeera omuntu ne yeepangapanga n'agenda mu Buwarabu n'akuba ekyeyo n'adda n'azimba akayumba ke nga n'okukazimba akayumba bamubbye ssente okutuuka okubeera n'akakayumba ne mujja ne mukakoona bukonyi ne mukasendawo naye ng'ate mulina ebyokukola bingi ebibalemye mulina ebyokukola bingi ebibalemye nga mmwe abannema ne gavumenti yammwe n'ebyo ne mutabifaako ne mwanguwulira okugenda okukoonawo abantu ne batandika okubundabunda mu nsi yaabwe abantu ne bafuuka emmomboze bannanga Omunayuganda agenda kufuuka emmomboze mu nsi ye naye bannaye Katonda yali saasidde busaasizi nesimanyi waje tulaga kati laba abantu bano bonna bagenda kuddawo nze amaziga gonna ge nalabya amaziga gayitiridde nze ne video ne zinnemu okukola ogamba oyogere ki wallahi nga n'ekyokwogera tokiina ng'olaba abantu bali mu kwazirana abantu bali mu kukaaba abantu bafiiriddwe emaali yaabwe beepanzepanze bali mu zirooni balina bulooni balina nosimanya buki ne mujje ne mubikola deliberate ne mubikoona kagenderere ne mugamba katika babunde lwaki tebasobola kulonda gavumenti ene ya NRM bizenga bibeerawo yes bizenga bibeerawo byabeerawo eyo saidize simanya saidize eyo waliwo region eyo Kasese byabeerawo eggulu bizenga bibeerawo bo bafuna kye basobola okukola abantu ababa tebabawadde kalulu bwe babawa kalulu ne babaleka kati nno abantu ba mu Buganda mukyali ku kikaliriro ndoze bigenda mu maaso mubiraba mwenna mubiraba era mwesibeezi kubanga esatu ziwenjuka mwesibeezi ya Rabbi bakonedde abantu ebintu tunuulire emaali y'abantu wallahi weesirisi n'otunuulire omukyala ng'asigadde akutte enkoko nga nkoko gy'asigazza ye ate n'agenda giteekawa agenda gisibira wa buli kimu bakikoonyeewo bakisenzeewo bannange twesabire